yalina ekivulu kyali alina before nga tannagenda South Africa Nabugabo Sunny Beach era yasobola okuba ate ng'asika omuguwa ne promote yali amutegese Nabugabo olw'ensonga nti yajja leeti ne yeekwasa nti azze leeti ate traffic jam biki byonna nga bw'omanyi nti Nabugabo ate obudde obwo baali bategese ekivulu nga kya misana nga kigenda kuggwa nga ssaawa 2 Kalo Nantongo n'ajja ssaawa nga 3 bwe zityo era abantu abasinga tebaamulabamu ne bagamba Kalo Nantongo yatubye waggwera awo yabadde agenze South Africa waliwo bannaffe kivulu kino babadde bakituumye Brentford Community Extra Concert kyabadde bakigasse nga bw'omanyi ebyalo South Africa baali baagala kweteekamu obwegassi kati ne basonda akabbo mpolampola baleete omuyimbi oyo basobole okuba ate nga bateekawo obwegassi oba South Africa bannayuganda bawangalirayo kati omuyimbi ono Kalo Nantongo ne yeefuula era okwefuula ne ku stage badde baagala mutimpula kati omutegesi ono twogeddeko naye atubulidde embeera nga bwebadde agamba nti Kalo Nantongo yagende South Africa waliwo omukulu bamuyita Nana abajjukira Nana yaliko mu Eagles Production ne omukulu bamuyita Mrs Semakula yakuba akayimba Judas ne Nana abo no bali bapromota ba Eagles ebiseera biri kati Nana Music yagenda South Africa era bagamba omukulu ne yamuwabya agamba nti Kalo Nantongo yabadde mba boyfriend be ebivulu nasobola okuba ate nga ekifulu era kyayise tebakifunyeemu wabula ku stage kwennyini bayagadde okumusesemya ekivulu ne kiyiika bwe kityo era promota mu busungu obw'enjawulo agamba promota wuno twafunyemu disappointments tebatulaze lwacha kumacha nebakolera ipapula byonna Judas yalina passport emukolektinga olunaku nations ennina Uganda nebamuleeta passport nesobola okuvaayo nemukolera visa nebasasula tickets zabaleta South Africa ne saako omweoliko nesobola okuba nga babukingira hotel one of the 5-star hotels in South Africa oje bayiso obulungi batuka ku airport kiro Judas baali bamukutte ne okukola kyonna ekisoboka bamuta nasobola okuyingira South Africa kuba baali bamukadde tumulira paka ssaawa 10 n'ekitundu ez'okumakya netugenda kwa hotelo which it was something like 45 minutes drive naye tugenda otuuka waliwo eyabalinze dda omukulu bamuyita Nana naye ate tukola programu ndala naye akola programu ndala tukola tusapotemu kumakya nebankubira essimu nga bagamba bagenda kusula ku hotelo kitegedde Kalo Nantongo n'omukulu gwe bayita Michael Judas omukulu ono muwandiisi wa nnyimba era ye manager wa Kalo Nantongo promoter ategeeza nti ono manager yali talina na passport ne bamukolako ku bya passport bamukwatirako ne South Africa bamukwata nga ayingira ne babigobako ne biggwa bulungi nnyo bwe batuuka mu hoteri kwe kwefuula ne bagamba nti eno hoteri ya layisi nnyo omukulu agamba nti Kalo Nantongo ogende South Africa mu kivulu kyabwe yali ageze kulaba ba boyfriend be bamusesebeza ssente zonna agenda kwa accommodating manager afune ne chance accessinga Kalo babeeko nekibafuna mu studio ye naye tebyasoboka kugamba ffe Kalo ekifaananyi kyeyatulaze yajja nga kirinde boyfriend ssente ezaffe show yaffe yagyonoonye omukolo gwaffe yagusse ogwavuddemu n'okulaba tukola kino wabaddewo ne scafuzi okuwanagana okwabaddewo n'okusesema ssente bansaba mbakolere birthday surprise party Kalo twagimukolera keki tuzikola naye zonna tiyatuwadde na chance muwa keki yakola kino etwakola so we are very disappointed. They acted unprofessionally, they were ungrateful. Era I personally never sonye mutima. I don't think I can work with them or I can do them. Ye promoter bwategezza nti tayinza kuddamu kolagana nabo olw'ensonga nti ekivulu kye bakiye ekivulu kyadde kyabwerere nga bwe kutegeeza nti abali e South Africa bonna beesondamu akasente okuleeta omuyimbi era kwaliko abayimbi okuva abannayuganda abali eyo kwaliko gwe bayita R&B waliwo gwe bayita Fiona TikTok waliwo gwe bayita Prince Serwadda Medi waliwo gwe bayita BB abamuyita B-Boy Mutungo waliwo n'abala bangi nnyo nga Kalo Nantongo ye muyimbi omunene nga bw'omanyi nti atoleesa omuyimbi omunene babadde mu Brentford Community Hall gye babadde Kalo Nantongo sooka owulira omukulu agamba nti obuzibu bwavako ono omukulu gwe bayita Nana oba gwe bayita Nana Music yakola atya
musajja era nana bino byonna bye tuliko ssaawa eno byavudde ku ye okulaba nga show yaffe etuuka okutuuka nga bwe yabadde abantu n'okulwanagana kuba yaleeta entabuka zonna y'okulaga nti amanyi bali nekubatima ku kisaawe bamusangawo ku kisaawe awo kwegamba n'atulagira ddala nti ate yamunirako obuvunaanyizibwa okusingaku abantu. Kitegedde nti Nana yasobola okuba ate ng'abeerippako olw'ensonga nti yali abamanyi okuviira eri bwe baaviira ddala mu Eagles Golden Band. Ekyabadde ku stage wulira Carol Nantongo bamusiseeyo batya? Ekyapemize ku show abantu yatuuse ku show nga buli omu munyiivu. First of all guno omukolo tegwali nti oba gwa promota ategese kusolooza ssente, kyali community building, mukolo gwa kyalo nga ssente zaava mu bantu ezakola omukolo. So abantu incidents yonna yaliwo baali banyiivu nnyo kwegamba yaluzinga vali era yajja ku show okulinnya stage ng'abantu alinga awatalina muyimbi. So ekyaliwo ku show abantu baali babanja ssente zaabwe ze baateeka ale nga bagamba nti babasasule ssente ze basasulamu. Ekivulu ne kiggweerawo mu kusika amataayi Carol Nantongo kuva ku stage ngezezzaako okufuna ku Michael Judas omukulu ono manager wa Carol Nantongo. Online taliiko banatuulya saidi yaabwe nga bweri ne promota akyagamba nti Carol Nantongo yagenda mu katundu ke bayita Santoni. Ulira yabadde n'abasajja esantoni era kiripu weziri esobola ozikusindikira buli kimu obapostinga era omuyaye yaŋŋambye nti mwana yaŋŋambye kamulaba nsonyiwa nabadde simanyi nti ekikyoyo tekubyokukola ki tekubyokkyankalanya. Omu ku basajja byabadde nabo era yabaddewawo ne ku stage yabaddewawo nakijja netudde ebbali netwogera kuba mwe kukula person here siri muntu nti oba ndi wa wansi buli omu amanyi wano South Africa buli kimu mu komite mwepangaalira tosobola kunoonya linnya lya kanyali likubula South Africa na biki byakola. Kitegedde promota ye bw'ategeeza tulinze saidi ya Carol Nantongo anaatubuulira tulabe embeera.